tugendeko mu ndobeso tulabe munnaffe ono ye agamba atya. Hello. Wandisewo. Nze mpita mukunja wa BTFM mu ndobeso akadde katukuto wangambye kubireko. Mwe mukunja na kusinga message onkubireko. Nina mu buzibu. Ni wali omukyala gwe nini wange. Naye kati omukyala oyo alina enkolagana ne gwayita kazini we. Omwezi baludde nga boogerera ku WhatsApp mu mitimbagano. Naye kati gye buvuddeko nabege ennaku nga 2. Yangamba omulenzi oyo yakomawo bweru. Yangamba yakomawo era okuusa jjo nangamba agenze kulaba ku mulenzi oyo. Kazini we yakomyewo era baabayise. Yakomyewo bweru. Naye enkolagana gye badde bakolaganamu mukulu mukunja kuno ku mitimbagano n'emboozi gye banyumya. Nga eyawukanamuko ku muntu ogw'omanyi nti owafamireyo. Nenonda mukyala nga ekkali gy'abadde agondamu kati kwe kusindikira message nga njagala onnyambi. Manyi ddala oyo kazini we alina bw'amuyita era bwe yali agenda omulaba yakomawo ebweru ddala kituufu yali agenze waabwe basisinkana nga bali mu famire oba omulenzi oyo namwekengedde. Kale bamuyitaani? Omulenzi ye Deriki. Kale beerako ku simu tovaako. Kale se tuli mu ndobeso nga bulijjo ku BTFM ekiyita buli ky'omuziki ekisinga. Hello. Omuntu bw'omukubira omulundi gumu nga takwata toddamu. Omuntu bw'omukubira omulundi gumu nga takwata toddamu kuba. Aba busy. Tonkube gwe? Nja kukuba. Obusungu nga bungi. Musana. Kati busy ki eyo egaana okwogera n'omuntu? Ndi mu kulaba firimu yange. Kabulenga ne firimu. Wenyumira okuba. Ekitegeeza firimu ensinga amakulu. Ndowooza nze kati ne bwenfa nenvaawo. Tojja kufa mu linnya lya Yesu owa bugingo. Gy'osabira kati ennaku zino? Kasaba mu kuba masasi 13 n'atafa n'enkyusa. N'ovaayo? Kati we nadda. Wewadda we wali egundi? Wali obulamu. We wali amafuta? Lwa masasi 13 mu mugongo. Nga tosabira awo. Kambiveeko munnange gwegenda osaba ebibyo nze sibiriimu. Sibyota nnyabo. Bulungi sebo sibyota nasa. Ontegedde? Nkutegedde. Nzaani? Ndi busy ne mu kulaba firimu. Ndi busy ne mu kulaba firimu. Nanti ng'ongambye ontegedde. Nzije? Ewa. Ewo. Fire there. Ewa manye dini kiteddeko. Nkotedde. Nze Deriki. Nansanyusa okuwulira. Kale. Ne naawe nzije yewuwo. Buli omusajja Katonda akusanga okimanyi waliwo akavaawo bwoti. Omusajja najja. Oyimba. Ate yayita buyisi paka mu kisenge. Agenda okulaba akola ki ng'alinga yina kyanoonya.
olwo sikyakulabye tusinkane ku Sande nze bwe naaba ngenda ku church nja kuyitawo buyisi tusinkane bwayise olowooza otya omusajja ajja tukwata kati bwayise tusinkane wanga bwayisewa anti nja kukubira tupulaninge ekikulu kyakuva waka nga agenda okusaba nja kuyita buyisi tojja gendayo mu kyaki asigenda kena nja kuyita buyisi naawe pozi osabirawa nsabira wane wa Bujengo kati bulinnya nempita buyisi paka bwayisi kale tunaalaba anti wulira mukazi mulokole agenda kusaba yakafuna pasita luvannyuma lw'osimanya amasasi n'alaba nga yalina amafuta nalaba teyafa kati ate agenda bwayise ku Sande ne tuli kuki anoonya amafuta ku mulenzi omulala ate aganoonyeza bwayise amafuta mu bwenzige go bagayita batya maama muganoonya nago anti ayinza okuba anoonya pasita amusabira amuggyeko akagugu ak'obwenzi katulabe endobeso mugiwulidde mukazi agamba kazini tabangako kazini ngenda kusaba ayita mu buyisi tuba tubategena bitimba awo Uganda yetuuse omuntu musoto okugenda ku church ayiseewo buyisi oyitawo buyisi n'ogenda eri n'ogenda eri neyeyongera nayo hata tiwuno bagenda ne bakusiiga amafuta ne bakusigamu amafuta hata tiwuno abaana baagala kubuulira kubanga tulaba gye tulaga tewakyali bufumbo wamala yabukuuse ate nga nakusigula takugula ate nsaba omwami oyo bw'aba akyayagala mukyala we tamulinda basande kugenda amutuuze amugambe byonna balabe munaye ng'awona obwobwenzi sigati nejja tinakonyekaboa niwebale ono Jackson kezaalema kubandabira bonna bwokola nabwamu ti nenakacwa esebo naye abakazi mukunja bannange eseera bulijjo abakazi ku lusuku ne basi ngoyogera naye tomumanyi naye neweererejja neweemalayo obwemasi wenna bwotyo nkugambye bayita era mulungi naye osuubirangako mukunja nkale sebo ali naaganaaga kyebayita omuntu okuba naaganaaga omwami anoonye ekkubo eddala tabeereka naye agenda n'okusaba mayitina mu makubo genda agalanya Amina Nabbaale Dubai Amina Nabbaale eno abakazi babikolanga bakazi batulemye owulidde omukati mukunja oba kiwuka ki ekiri mu bakazi seba aleese endobeso okuuma lubugo lubaale mubbe nze maama Jackie wano ekiteredde endobeso eno ngiwerezaako anko Jumange nansana akatooke ne baaba wange kiguli ekawalira nkugambye baba bali mu kiwuka amanya nze Juliani kata naye bannange naaka nkuyisa emirundi emeka bakazi mwani ali basonyiwa mbokaziniwe nsaba okinkubire okikube amatama ago kireme n'okutambula mbu ku Sande kigenda wa Bujengo okusaba nkugambye naye kati mukunja munnange olaba ensi abakazi kati batuzannyanga ttali atugamba ngenze kusaba kumba agenze kumusabisa mazima gennyini bannange ate atadde ng'awenyera onaamanyira ku ki nedda eri aba mu ttendo